Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom omukutusa makutu ogwayiwayo okubeera nga gukuweereza n'okutuusaako ensonga z'Ssemasonga yenzadde ni akuweereza buli kadde okubanga nkutuusaako ate ebyo ebibadde gy'otabadde wano n'obifunira ate nga tewali walala wajja kubeera nga obijja ng'ate bituufu nga bwe birina okubeera. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero bw'abadde agenze okuziika Profesa Kanyeyihamba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ayanirizidwa n'ayanjulwa ng'ate mukulembeze. Bino nno bibaddewo era bingi ebyeyolese ku mukolo guno. Waliwoko ekireetedde ne General Muhoozi Kainerugaba okubeera nga tweetinga nsonga ki etuuseewo. Kakati nno omubaka Shamim Malende ayongedde okukakasa bannakampala nti ddala ye mutuufu kw'oteeka ekibiina kya National Unity Platform oba hierarchy y'ekibiina kya NUP nti omubaka Shamim Malende ye mutuufu ow'okuwa kaadi y'ekibiina kya NUP okubeera nga ate yavuganya mu kalulu ka 2026 kikyakoze ekyenjawulo ate ye omukyala omulala amanyikiddwa nga Luyirika ate naye yeerabisizzaamukko mu ngeri emu oba endala. Kakati ebiri esembabule si birungi tebiwomesa nakabululu omubaka Goleti Namugga aliko ate byatubuulidde ebiri ku sides eyo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina akewuunyisa akakoze byebyo ne bibaddewo ng'ayanjulwa. Omukyala amanyikiddwa nga Bukyano Bakasana avuddeyo ate n'ayongera okubeera nga akunama. Biki ebyo nno byakoze ebimuleetedde okubeera nga yeeyanika. Omanyi bagamba nti munnango omuntu aba mugezi nnyo nnyini ddala ng'asirise naye bw'ayogera awo nno bw'omanya kiki omutwe gwe kyetisse either nga waliwo okuba n'omutwe oba n'omutwe omukalu. Byonna mbikuleetedde era wenkusabira kiri ekintu kimu kyokka nti video eno soko gyempere like munywanyi bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekino mwatera mu ngeri yemu njagala okubeera nga mbasaba abandaba okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno koona mukagambo subscribe omala okuone wali waggulu mu kaduuka gye personalize okateeke mu all of the notification ku mbuuzi zonna ze tukuteerayo ennyuvu ennyo nnyini ddala ezijjudde ebinnonogo wojja ate okubeera nga ozijja weewano so beera nga ositeekako akaddaako kakuwe notification ku buli boozi gye tussaayo mu ngeri yemu nkujjukiza nti twakukolera omukutu omujja ogwadde ni exclusive kebeera wansi mu comment section ogendayo ko obeere ng'ogoberera omukutu ogwo subscribing tusobole okuba nga ate nayo tukuweerereza ddala bulungi nnyo nnyini ddala kansooke nkuwa video zino zigenda kubeera bbiri zokka nga tutandika weerabire ku bintu ng'ate bwe bitambula. Njagala nsooke nkuwa eno ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Genda ogende jasi kulaundi kulaundi ekitegera mama genda bugenzi ku kulaundi kulani bampa sibu baji nasinga uli yasinga kuchalo yasinga hebu yagende ile hata wale ne baje ne babisanganya n'abantu ejoli kuno wali banange tubandikire peno badenja babandikire ko nsembe bandikire ko nani nika kukutetura musibu mama laki jata jani bamwa chance nayo gera keri abantu era nabasaba akalugo zo mpangu tenayo kuangula nze sikwe kuangula abalala nabo bapolote mama umanyi batu kama ndi ekibiina kibasaba ground ebasaba kadi. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga etono ennyo lye mulabidde okumpi n'abantu ab'enjawulo nina ebintu bingi byenzize muyigako ng'ebimu ku byo bwe bwetowaaze engeri gy'akuttemu omukyalo ono agamba nange bampe ku kaadi ngende nkulembere nti munnange nze owangudde omutima gwange wabula ddayo ku ground oyogere n'abantu. So Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera n'omukyalo ono ndabye omuntu omwetowaaze ennyo nnyini ddala. Jjukira nti obumu ku bubonero bw'omukulembeze omulungi bwe bwetowaaze okubeera ng'asobola okugondera ku bantu abo baakulembera n'abanga abatuusa ate awo nno we balowooza nti we watuufu. Kakati anzikiriza
ansooke nkuwe ku video eno. Anyway, kankutwalire ddala direct ku nsonga semazisonga ate nja kwongera wano. Kasooke nkuwe Goleti Namugga. Nsaba mutuyambe. Moses abana twabagambe buli muntu akutiisa mu recording wanga buli wofuna voice eyambako nayabe byokwerinda okola ki okunoonyereza. Era waliwo eddoboozi limu omuvuka amuyita Waswa weye Nakagongo. Oba yabadde tamanyi nti baali nabo ba mu recording. Batugambye government egenda tuwa obukuumi tujja kubamenya tujja kubakuba tujja kubatta. Abana bokukyalo manyi tulina ekizibu nti oli bwagamba nti for example manyi gundi oba RDC mukwano gwange yasubira nti amateeka gatwalira mu ngalo kubanga mukwano gwa RDC so nsaba embeera lyesemba bwe no Moses tekiwooma era nagenze ntegeza kati mulimu abamu nga bachairman ba byalo waliwo ekintu kye nabadika bagita Matete Westward waliwo chairman Polinari yena mugambiddewo ku mukolo waliwo ndi mwami Polinari bino byobadde ogiranga ogira mu buzeewo abaana baffe tewali agenda kudda mu kikolo era njagala okutegeeza bannamawogola waliwo avuukawo bashafiki basanga boogeza maanyi mangi tujja babuzaawo ate nga ddala ekifu abaana babakubye ne babatulugunya ne baboononera ebyabwe. Moses wano nsaba ntegeeza eggwanga olunaku olwokusatu ng'enkeera kulonda abaana baali batudde bayitawo kinyansi nga bali mu kuteeka tournament drone zajja 2 ne zibalumba bakwata pikipiki zaabwe zonna ne bazivandalizinga ne bazikuba ne bazisikamu ebiwaya ne bakwata emizindalo ne bagimenyaamenya ne bakuba abantu emiggo birisemba bule. Ebigambo ebyo bya mubaka Goleti Namugga ng'ayogera ku ngeri gye bakwatamu abantu ne gye bayisaamu nga bakola bino abamu ku bo be batuuze bennyini abeeyo abakolagana oba oliawo ne government eno eri mu buyinza n'ebintu bino eno nga mugenda maaso n'okubikola abavubuka abakola effujjo bwerityo jjukira nti eno si enkomerero ya byonna. Waliwo akaseera we kagenda okutuuka ng'oyo munno w'okubira enduulu yalina okuyamba kyokka ate nga gw'otulugunya. Mana ife nnna tuli baana bannambi lwaki twetuusa ku serifaanana bwerityo nawankubadde nga temukkiriziganya ndowooza z'ebyobufuzi nga zaawukana. Yate gwe ojja wa moral authority etandika okutiisatiisa munnansi era ekibuuzo kiri nti singa olunaku lulikyanga gavumenti eno evuddewo olidda luddawa kwate ejja beerawo forever and ever ejja kyuka naye ekibuuzo kiri nti bw'eba ekyuse oddawa. Ebyo nabyo mubirowoozeeko nga temunnaba kukola ffujjo nga lino kuba nnansi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwaniriza butereevu nnyo nnyini ddala wali eri ate mu kuziika Profesa Kanyaihamba bingi ebyogeddwa era ebigambo bibadde biwanvu nnyo nnyini ddala wabula nga bw'olaba vidiyo eyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuuka ku mukolo ogwo ogw'okuziika Dr. Kanyaihamba ono nno awerekeddwako Joel Ssenyonyi Besekezi, leader of opposition mu parliament era nga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform kwoteeka Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya n'osaako ababaka ab'enjawulo nga Alan Sewanyana okuli omubaka Shamimu Malende n'ababaka abalala era bonna babaddeyo ku mukolo guno nga bw'olaba mu katambi ako abamu tebabaddeewaawo. Kaakati mu kumwaniriza n'okubeera nga bamwanjula nti omu ku abo ababaddewo mu kuziika kuno enduulu ziranyiza ne zizingako ate omukolo mulamba. Nkusaba obirabeko ne bino tweyongereyo. Not bound by government constraints and protocols, allow me to recognize the presence of Honorable Robert Kyagulanyi, the President of the National Unity Platform, who is here with us, accompanied by the Secretary General of the same party, Mr. David Lubongoya. We may not proceed in tranquility.
Okuziika kuno jjukira nti almost kibadde kitutte weeks 22 bukyanga Professor Kanyihamba ava mu Lambwense eno nabakolera video namba nga nkuwa ku byafaayo bye n'emirimu gy'azze yakola mu ggwanga lya Uganda. Ono nno yazaalibwa mu mwaka gwa 1939 era nga kaakati nno munnange waawummulidde nga bingi byakoze era nga eggwanga lino Uganda liri mujjukirako ebintu bingi nnyo nnyini ddala ng'okubeera omu ku ezo empajiru wagga ennyo nnyini ddala mu kibiina kya National Unity mu ggwanga lyattu Uganda ate n'eri bonna abalwanirizi b'eddembe. Kaakati gwe nno omulungi angoberera era ng'ondaba njagala weetegereze bulungi akatambi kano nga bwe kagenda maaso n'okuba nga kazannya nga bwe njogera. Akatambi kano kalaga waggulu Zahara Luyirika then kwoteeka ne wansi Shamimu Malende. Bano nno bonna bagenza okutuuka oba oliawo omutenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mwabadde atudde. Wano nno wabadde atudde mu tenti eno ebaddemu abakungu bangi nnyo nnyini ddala. Kuli bannamateeka ab'enjawulo, mubaddemu ne Elias Lukwago, Owinyi Dolo, Saabalamuzi, then n'abakungu abalala. Kakati bano bazze okubeera nga babuuza ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo ne banne babadde atudde nabo. Okubadde Joel Rusenyo Mbesekezi leader of opposition kwoteeka ne Honorable to be omubaka wa Kampala Central ate nga Secretary General wa NUP David Lewis Rubongoya. Omukyala Shamimu Malende bw'otunula wano wansi azze bulungi n'afukamira n'ababuuzaako bonna nga bwe babadde batudde. Era bw'amaliriza okubeera nga ababuuza n'ayimuka mpola mpola kwe kuddayo n'atuula. Tuli mu Buganda. Kaakati Zahara Luyirika yali awo waggulu nga bw'omulaba azze n'akutama mpola n'abakwata mu ngalo muli mutya muli bulungi. Kaakati bwe wayiseewo akadakiika nga kamu His Excellency n'akoona ku Joel Ssennyonyi ne beekuba akaama. Twogezeemu ebifaananyi. Golowooza Ssennyonyi ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde boogerako ki? Kano nno akabonero kakulaga ebintu bingi nnyo nnyini ddala. First and foremost, omukyala okufukamira kyabuwaze wano mu Buganda. Era okulaba Luyirika nga tafukamidde kabanga kabonero akalaga obutali bwetowaaze n'okunyooma. Akanyoomonyomo. Okulaba Shamimu nga afukamira wali eri waliwo ayinza okitwala mu perspective emu nti yabadde yeegula n'omulala n'agamba nti amukyala wa mpisa. Bwe tujjukira mu kuziika taata wa Honorable Shamimu Malende His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo yagamba nti twebaza taata ono okubanga yakuza bulungi abaana nti Shamimu twatuuka okumusimbawo ku bubaka bwa Kampala yali ayagala na bwa kansala ng'atya ng'alaba muto mutini nnyo ng'alaba tajja bintu bino kubanga abisobola. Wabula nze ne mugamba Shamimu osobola era katuko supporting era n'ayitamu. Shamimu ebbanga lyonna lyamaze tadisappointinzeeko ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba yadde okwogeza ekirimi olunaku olumu bwe luti. Era Shamimu Malende akoze kyonna ekisoboka nga munnamateeka omutendeke eyasoma emyaka gye n'omwaka mulamba ku LDC n'alwanirira abaana b'enkyukakyuka bonna bali mu makomera. Oyo nno ye Shamimu Malende. Kaakati essaawa y'olwaleero bonna balwanira kaadi y'emu n'omukyala Zahara Luyirika. Kaakati gwe ng'ali awo andaba era alaba ensonga zino. Wamma ekibuuzo kiri nti tugende mu comment section twesangeyo ani gw'osobola okuwa kaadi y'ekibiina singa gwe abadde agigaba. Ebyo nno biibyo biwulirize. Kaakati omukyalo ono ye Bukyana uno wano mumulabe alumbye Honorable Ssemujju Nganda n'amwogerera amafuukule ab'NRM wuliriza n'ababina kano ka Ssemujju kano akekira Ssemujju Nganda mu kifo ky'okwogera byakoledde constituency onoonya ne katapu k'amazzi ekira Ssemujju kaataddeyo tekaliiwo naye buli mwezi afuna miliyoni 4 kati naye ali ku kitabani kya Museveni famire ya Museveni. Ssemujju okoze eki mulundi gwe Ssemujju murundi ate muki mbadde simanyi kiki ekikuvumya Jono Muhoozi kiki ekikuvumya mwami Museveni gw'okoledde mu gavumenti ye n'ogaggawala n'ovunda bw'oba oyagala bwemupi bw'ekira genda osinkana abantu b'ekiro bagambe bannange
abavubuka bwe batina bajja mu bwavu abakyala bwe batina batandikira ebibiina ku kitundu gundi na waawo sente bwe zita abaana basiika chapati okuvuma kuna abakomyawo gwe n'ennambooze ne Sseggona Nambooze Sseggona Ssemuju okuvuma nga ndaba ng'okukomye ekifo ky'okukolera abantu ogenda mu constituency zaabwe banange mbalayirira noono gwe bayitaani Lutamaguzo w'e Nakaseke avungisa 10,000 n'agenda n'amanyira abantu b'e Nakaseke n'abategeerera naye mugende ku ground mugambe mugundi bweti nakola bwenti mugundi bweti nakola bwenti kati bona bavuddeyo bavuma Museveni ne famire ye mwa Museveni okusirika mulowooza musiru mwa Museveni yagenda mu nsiko ng'eggwanga lino lyadobonkana emyaka gye yagenderako gyali gya buvubuka n'agenda mu nsiko emyaka 5 nga n'emmere tewali ne famire ye n'agisuula ono ow'enjaga afuumuula yali akoledde ki eggwanga lino sikiraba yali akubyeko ku kyeyo jeno ovuma waaki eggwanga lino lyava omanyi okutegeera n'okuba n'amagezi si kyabuwaze ate era n'emikebe emikalu giteekaanira waggulu nnyo nnyini ddala first and foremost mirimu ki egy'omubaka wa palamenti gy'alina okukola kuteeseza bantu be ekirala ki kubaga mateeka ekirala ki tematema mbalirira ya ggwanga ekirala ki kusakira abantu be kyekisembayo ne mu byonna even to keep the government in check oba okulondoola emirimu gya government gyegiriwa nti sente zino bwe twaza locatinga mu ministry ya health waneeno yateekawo sente mmeka essaayo lwaleero ndabye Honorable Goretti Namugga kakiiko k'ebyensimbi nga bagamba nti sente ze baawa ministry y'ebyobulamu ku ddwaliro ly'e Mubende balemereddwa okuwa embalirira yaazo nga tebalaba wa wezaakola ki wezaalaga kati should we also blame the MP oba kyokka remember Mubende district ya NRM siwe wokka bwe tunoonya mu districts ezisinga amalwaliro agalimu amanene siga mulembe guno gaaliwo dda kyokka ate era ekyewuunyisa nti at least ku kyasa kino ekya21 singa tulina zimulago nga 5 mu Uganda singa tulina mulago Mbarara singa tulina mulago Kampala ono singa tulina mulago Hoima nga tulina mulago Arua oba Gulu nga tulina mulago mu buli region eddwaliro eriri ku level ya mulago nga bwe liri n'omujjuzo oguli e mulago tetwandibadde nagwo ekibuuzo kiri nti mwabeni NRM kyogamba nti bino temubiraba ono omukyala nnyumidde nnyo ng'abuuza mbu oli omunywenjaga yalinga akola ki it's now a challenge to you mwabeyita okuba nti mubadde soba ku bbanga ne mubaddewo nga temulina kye mukoledde eggwanga lino yenno eggwanga lino alikoledde kubanga musically yatunda nnyo Uganda ate bwe tuvaawo nti Kyagulanyi Center mu buli lunaku lwe yakeeranga okukola ekivvulu kimu bwe kiti ya employinganga bannayuganda basukka mu 500 but n'omusisi wa chapati yajjanga ozisiika ku kivvulu gwabanga mulimu n'abaana abakyati abatundanga bu biscuit mu bivvulu bye gwali mulimu ekyo kyo mwakiggalawo awo takyakolawo n'abakozi bayina ku biiki ye mirimu ono abuuza nti biki byakoze wandi munoonyerezaako n'omanya omuntu nti yaani alina over 1000 nakoma noonyerezaako ng'alina over 1000 borders kati gwe weebuuzemu nga buli mwana naleeta mutwalo tayagala ebyombuleeta ebiri tuli mu Kampala abaana bameka ba employees okujjako to talk with a lot of ignorance ne tubuuza ekira bingi nga yo omuntu sekinombi akoze ne kati ffe we tubuuza biri wa gavumenti byekoze ku mulembe guno okubeera nga ekwata abavubuka ebawa emirimu ensi zonna ezikulaakulanye bw'olaba zi China zi India zikulaakulanidde ku kintu kimu factory naye ffe Uganda tulina factories mmeka era bwe tubaako nezizze nga zino janosale zaakola Nakaseke ezo zino zijinja textile bulimu kamu bubiri busatu muteekeewoko endala mu employing abavubuka unemployment it's a killer disease eruma bannansi ebatte ebasaanyaawo mukozeewo ki nga mmwe abali mu buyinza instead of
okulumba abalala n'okubeera nga nammwe mubavuma. By the way, omuliro teguzikiza muliro, never. Kakati bw'ogamba nti bali batuleekanira ne bavuma, gwe ekibuuzo kiri nti okola ki essaawa eno? Anyway, buno buba buzibu bwaki bwa wano wamma naawo nga tuvuddewo. Njagala okuba nga nkulaga wano video eno ne ba NRM bannammwe nabo bakaaba. Wuliriza Nobert. Kati NRM kubimu kulyentandise okubuuka nti si yaffe. Kigambo NRM si yaffe. Era mu abaana batemuddamu okwerimba nti NRM y'abantu. NRM yammwe. NRM kampuni ya family emu. Yes. NRM bino ze mbyogera kubanga abamu batandise dde okuntiisatiisa Nobert ogenda kufa ne bwenfa nina abaana basatu ku nsi. Okay. Kitegeeza ndowooza mba nfudde nga ikyoli. Nze mba ndeseewo omukulu. Golirede. Okategedde. Omukazi ye mujja mutwala kubanga omukazi era essaawa yonna akola ki? Agenda. Nobert yagamba nti NRM company si yaabwe nga bo nonna okwogera bire ebigambo byonna baamazemu bakalulu nga wabadde 3 baataddewo 3 ewooli n'asinga nga yembeera gye baamuyisizaamu era ne guno gwaka nga awanda muliro. Shame upon you. We meet into another story. Nze Dennis Beyond the Newsroom gwe mukutu ko sinzira okubanga ate yofuna ensonga ennyuvu nga zino. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.